Ekyamazima nkwebaza okubanga okyakutte remote ng'ogiremeza ku munnyo tukyagulunga okunoga oli wankizo era oli wanjawulo. Tugendagenda mu kibuga Kampala naddala bano bannaffe abadde bayita abantu maama ogenda leeta ebintu byetukwatireko babaganye kusinziira nate ku Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'entambula Fred Byamukama babadde mu Kampala omwo nga balambula bus park ez'enjawulo. Kati birabe. Minisita omubeezi w'ebyentambula Fred Byamukama ng'ali wamu ne Minisita wa Kampala Minisita Kabanda bakedde mu Kampala okulambula n'okulaba engeri abakola omulimu gw'okusaabaza abantu gye bakolamu emirimu gyabwe. Baminisita balambudde paaka zonna okuli eza bbaasi ssaako n'eza takisi era ng'eno basanze emirimu abatakisi bagitambuza. Baminisita babadde banyiivu eri babbulooka ba bbaasi abateega abasaabaze ebbali wa paaka ne babasikaasika okubatwala mu paaka za bbaasi kibagambye nti kikyamu era Minisita Fred Byamukama bano abaweze obutaddamu kukikola. Abantu bafaafiiridde ssente emigugu ebuze abaana b'amasomero bababuzizza kati kye tuzze okutambula ne tukiraba ne tukikakasa ne Mukama wa Kampala Capital City Authority ne tusaamu tugenda fuluma ekiwandiiko leero ate okuva kati teri muntu yenna alina okukola omulimu gwa bulooka ku bbaasi. Minisita Kabanda nga ye Minisita wa Kampala atambudde ne Engineer Edward Luyimbazi omumyuka wa Nankulu wa Kampala era Minisita Kabanda alambuludde ensonga ezibaleese mu paaka zino. Bonna tubajjeewo oba wa piki oba waaki bonna tubajjeewo era oli abuuziza ekya takisi tugenda zigendamu yadde tusanze simbi naye era waliyo obuvuyovuyo bwe twagala okukola ki naddala bbaasi ezikolera manya takisi ezikolera ku nguudo nazo tugenda zijjako era tugenda gamba ba traffic officer tuli naye wano zonna takisi ezikolera ku nguudo tugenda zisika tuzizze munda mu taxi park. Engineer David Luyimbazi ayogedde ku kulambula nga balagire leero obwa bulooka tugenda kutandika okunoonya ba bulooka nga tubakwata tubajje mu mulimu gwa bbaasi. Tugenda gala office zonna ezoperating wabweru wa terminals. Tusuubira nti abaddukanya bbaasi tikiti bajja zisazisa munda mu bus terminal kumpi ne bbaasi abantu balime okubbibwa okubonyaabonyezebwa nga bazze okutambuzibwa mu Kampala n'ensi yonna. Ssentebe wa paaka empya Muhammad Serunjoji ne Alozias Damulira owa Kisenyi Taxi Park basanyukidde nnyo enteekateeka y'abaminisita okuwera babulooka ba bbaasi. Bwera nga bajja ku ssente babawa buli siiti tutamanyi babujja tulowooza nti balitubuli nowera nga bajja ku ssente ezitali ntuufu bagenda batuusa bamaze bajja ku ssente ate bako tebalina nakita beefuula bagayida beefuula abakozi ba bbaasi naye nga si bakozi ba bbaasi. Kakati aba bantu bonna minisita awadde ekiragiro ow'ebyentambula nti abo bonna bakugobebwawo mbagirawo okutandika olunaku lwa leero tebakkirizibwa ku nguudo awo. Byakyambadde Lawrence ne Sali Hakim, Sauti TV Omunnyo.